Tuggussa Enssonga ziri kugwe Yes, yogera kona owangude ndi musanyufu nnyo kwangula empaka zino era bannonze ngo muzannya kyasinze mu Uganda abawogezi bange mwenna kochi wange nkwebaza nnyo kochi wange nze ni manager kochi isa nkwagala nnyo lisa manager Umaru nkwagala nnyo mumpadde obuwagizi mbese bawagizi naye leero mundaze nti mumbeereddewo so yangu bubaka ki bwoyina yo gokubye ajjaja neyanziza olwomudali guno gwenyambaza noli ajje gokubya ajje noli bamukubye so neyanziza okunyambaza omudali guno n'okumpa ekikopo kino kyekisokedde mubulamu bwange okuva natandise okuzannya puulu namutandisa essaawa 2 emabega pangudde ekikopo so mwenna abali abampagira mwongere okumpagira ndi muzannyi mupya omuzannyo guno naye nina potential so bwenkubye neyanziza okukola togwamu maanyi gemenda lujjajjuwa Tuggussa Enssonga mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina Tuggussa Enssonga Tuggussa Enssonga muzukulu wakajja kubuuzaako muge Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tubali tukubidde nnyo side eri nga mutubuuza bannange mu sports mujjayo olunaku lwayo tuzze tusinzidde wano najja nankumbi zizo okusisinkana ba champion mbayita ba champion aba pool table omuzanyo gwa pool table abasinga tetuguwa nnyo budde tetuguwa nnyo matu n'amaaso naye olunaku lwaleero tuzze okulaba nga tuwayawayamuko nabo tunyumyamuko tulabe muzannyo guno lwaki teguli nnyo ku mwanjo emizannyo egisinga okuba ku mwanjo muli
emipiira omuli abaddusi simanya nga basketball naye omuzannyo guno nze gunyumira nnyo era nafuna akasimu okuva wa muganda wange nga lumu nja kukyalirako ko tunyumyemu ebigere bino tuzze okubakyalirako ko tunyumyemu bino byolaba bikopo ebiwanguddwa abakyala bano n'emidaala bajambadde wano era bagenda kubanga batunnyonnyola tulabe tukoze tutya okubeera nga muzannyo guno tugupika gutuuke waliwo tugwagala tusansa okulaba mukulu manager Lokia nsanyusa okulaba naye musirise nnyo ono champion so manja tubuuzeeko. First of all nsooka kwebaza mukulu Sebunya okumpa omukisa guno okusobola okwogerako eri abatulaba nakunoonya nnyo era nga nina ensonga zenjagala tulageko eri abantu naddala mu muzannyo gwa pool nga bwekyogedde abatulaba mbabuuzizzaako nnyo era nga amannya n'eddoboozi bampita Engineer Deus era nga nze manager w'abaana bano nga bwe mubalaba wadde basirise naye nsazeewo baleeta boogereko erimu balina nsonyi basirise obaleese tebaagala baagalira oba enjala ebaluma nedda buli kimu kiri fine naye kyolina omumanya buli muntu alina ekikula kye era waliwo omuntu nga mwogezi nnyo waliwo omuntu nga wampolampola waliwo omuntu nga munnakatemba so kati bano naturally bo basirise ebigambo bingi beetowazze tewalina natubuuzaako balina okubabuuzaako kubanga tebayinza kutabuuza kubatulaba. Okay, tutandike wa champion soka tubuuzeeko kyali wange kansooka okubeebaza otukyazaako wano ku mpewo zammwe amannya n'eddoboozi nze Rashida Mutesi akachampion ng'okaleeseeyo era ndowoozezza nti tekeetaagisa kubeera oba okiraba. Okay, tubuuzeeko. Nsooka okwebaza okunkyazaako wano eno mpooza mmwe amannya nze nayigalukiya. Okay, manager tuzze okuwayaamu ku muzannyo guno ebirabo byo bingi ebikopo awards emidaali naye nga tubadde tetubamanyi kijja kitya era kyensonga enkulu esinza otuleeta n'okunoonya kibadde nga maze ebbanga ddene nga kinnumiriza okuba nti bano abaana balina obuwanguzi obw'enjawulo bwe batuukako nga ffe bennyini ababeera nabo ffe tubulaba nga ensi tebulaba nga bwolaba gino emidaali nga bwe bajambadde mingi ddala waliwo n'egisigaddeyo gyonna bazze bagiwangula wano e Uganda kankwesaawo ono bulungi ndako katini tondo nabeere wano bwe wati nga bwe mbadde mbagamba nti bano abaana bazze nga ba champion era nga bawangudde ebintu bingi naye nga kibadde nga kimbobya omutwe awo nga nziramu ekibuuzo kyo nti lwaki mubadde temubamanyi era yensonga lwaki mulina okubategeera. Ebiseera ebisinga kinnumiriza okusanga nga bano abaana batuuka ku buwanguzi naye kibawangudde ne bakyeterekera mu nnyumba ne babanga bagenze mu nsi ez'enjawulo ne baparticipatinga ate ne bawangula naye ne bakomawo nga ffe bennyini ababeera nabo ffe tubakulisaayo ffe tubaaniriza ne tudda mu nnyumba ate nosanga tewali kibaddewo so nensalawo okunoonya ku mukulu wange SB4 sobole okuwayawayaamu ensonga zino abantu abatugoberera basobole okutegeera ku nsonga zino n'okubanga at least ng'omuzannyo gusobola okufuna recognition mu ggwanga nga Uganda nga bwolaba ensi endala. Okay, mukunoonya wanga balina ba champion Nayiga ne Mutesi Rashid bafula ba champion. Ekibafudde ba champion kwe kuba nti bazze nga bawangula empaka ze beetabamu zonna okuviira ddala ku regions okugendera ddala ku divisions national okugendera ddala ne mu nsi endala zonna ze beetabamu bebadde nga baziwangula. Kyewuunyisa nti beetaba mu mpaka ez'abazannyi nga bangi bawerako naye bo ababiri be batuuka ku finals ne bamaliza nga bebeezannya. Ate ekisingira ddala okunkwasa ennaku nti ne mu nsi endala ne bwe tugenda ng'eZambia tuzannya n'ensi endala nga empaka za Africa yonna ogenda okumaliriza ng'ensi endala bagenze bavaamu era Steve bana ababiri nga be bawangudde
naye ate ne tukomawo wano e Uganda nga tewali na muntu yenna gwe kikutteko kugamba omulanga nga njagala ndabe at least obuwanguzi bw'abaana bano bwe bagenda ebweru bawuubirako fulaga y'eggwanga mu nsi eyo endala ne basanyuka ne tusanyukira ddala wamu nabo at least wano wabeewo ekikolebwa buli gwe kikwatako yenna munnamawulire gwenna ali eyo buli muntu yenna ali eyo buli minisita yenna ali eyo oba munnabyamizannyo yenna ali eyo nga ensonga eno ekukutteko osobola at least okulaba bano abaana n'olabira ddala nga awards ze balina nnyingi ate nga baziwangula wano ne mu nsi z'ebweru nga tunagenda mu nsi z'ebweru wano mu Uganda mpaka kize bale batabyemu ne baziwangula era nga bw'oziraba nga awards zaabwe nga bw'oziraba tutandikira ku nayiga mpaka ki ziwali watabyemu n'oziwangula kusinza kugira emidaali gy'oyambadde kusinzira ku midaali gye nyambadde ekikopo gye nasooka okuwangula kyali kya Christmas Cup 2016 nga nakajja mu pool ekyo kyali kyawa kyali ku bino kirwa ekikopo kirwa kino empaka zaali luddawa waziwangulirawa zaali ku Lumasi na Mirembe Road we zaali n'okiwangula 2016 kyekyasooka gwe mwaka gwonna ajja mu pool era kyekikopo kye nasooka okuwangula mu pool wa Uganda. Okay, ate ezidiridde nzize empangula naye nge ezisinga tezibaddeeko bikopo. Kati ekikopo kye naddako okuwangula kyali kiri ekya Idicap. Zo zaayirudda? Nazo zaali ku Lumasi. Yali 2018. Nenziramu wangula kino. Kino kyali Zambia All Africa. Kino kyali kya Eastern Central. Kyali kitegekebwa Zambia. Nze yavaayo ng'omuwanguzi mu bakyala. Kyali Zambia abakyala empaka zaali wano? Zaali Zambia empaka. N'obakuba? Video ya. Ate gino emidaali? Tusoke ku kino, ate kino kano ndaba nenziramu wangula endala 22 guno gwe tulimu zibadde era Zambia zibadde za All Africa. Kati kino eno award bagimpanga omuzanyi era yasinze okola obulungi mu pool aba Fortbet be bagimpa. Kati kino eno award bagimpanga mpangudde kiri ekikopo mu Spa. Ng'omuzanyi yali asinze era okuzanya obulungi mwogwo omwaka like mwogwo omwezi eyasinga okukola obulungi mu pool ne bampa eno award aba Spa. Kati emidaali guno gwali gwa Clubs Knockout 2019. Twakwata kyakubiri twali tuzanyira mu tiimu ya Kampala Central ne muto wange twakwata kyakubiri. Ono ye muto wo? Nze mukulu ono ye muto wange. Twakwata kyakubiri ne batuwa gino emidaali. Kati guno yeno tournament ewedde ebadde e Mukono Center. Ku winners Rashida Mutesi gye yankuba final. Yakuba n'okkiriza? Nzikiriza. Wasaba rematch? Tewali rematch. Era kati fe okuzanya battle poziko ng'otugabidde bugabizi ssente. Oba tulina kyogenda kufuna. Naye bwe tumala ka interview kano tugende muko wali bagenda tuwamu emmeeza tuzannyemukko. Kati guno omudaali naguwangula nze yali top scorer. Nze yali top scorer wa 2020 mu bakyala ebya league. Kati guno gwali gwe mudaali gwe bampa kino ekikopo. Kati guno bwe twazanya netuwangula abakyala mu tiimu guno gwe baatuwa. Eno kuliko esinanga AAPA? Yeah. Kitegeeza ki? AAP All Africa.
kati guno gwali gwa Who is the King and Who is the Queen. Rashida Mutesi gye yawangula yankuba ku semi-final era yankuba nenzikiriza. Kati guno gwe gusembyeyo tournament gy'empangudde ebadde Zambia. Obangudani. Nakuba Rashida Mutesi. So mwagenda bannayuganda era ne mutuuka ku final nga babiri era ne mwekuba. Zaali za All Africa nga ensi nyingi ezibadde zeetabyemu ne tutuuka ku final ne Rashida Mutesi muto wange ne muwangula. Gwe guno omudaali tebagaba bikopo bagaba midaali gyokka. So bino katugeze nga mwagenda e Zambia ani asponsoringa okubatwala eyo? Okuteekamu ssente yali National Council of Sports yateekamu ssente okugenda. Like n'abantu basekinoomu abatusondera ku ssente okusobola okugenda e Zambia. Kuba yo nga association yali terina ssente. Ne tusonda ssente mu bantu ab'enjawulo ne National Council of Sports ne tuyambako okutugulira tickets okugenda. Kuba ssente zaali zibuze nga tulina mu nteekateeka ziyita wansi. National Council of Sports mukulinnyawo ka boda. Kulinnyawo ka basi. Ne batuteekamu ssente ne tugenda ne tukuba emmeeza. Era twavaayo abawanguzi mu individual ne mu lya ttiimu abakyala. Abaami bakwata kyakusa. So mukuvaayo nga tetwategeera kubaaniriza ku kyesaayi nga balaba nti abaddusi bakomawo ne twaniriza ne tukuba emizira bagendako ne oba ew'omukulembeze n'abasiima. Anti kyekyo manager Dawes kyabadde ali mu kunnyonnyola nti Pulu waffe oba nkugambe tannaba kuvaayo kumanyikwa. Kati kyebyo kyabadde agezaako kunnyonnyola nti yenna gwe kiba kikutteko asobola okuvaayo n'atuyambako okubeera nga Pulu waffe amanyikwa. Kuba okubeera champion wa Africa okubeera nga toyina wadde wamu omanyikiddwa nakyo kimalamu amaanyi. Okay, tudde ku Mutesi. Ono nga watunnyonnyodde byazaawangula ne byezoomuko. Nkwataba obugalo okukkiriza yakkuba n'okkiriza. So Mutesi tumenyeremenyeremu mu bimpimpi byozoowangula nono byozoomuwangula emizannyo byezempangula tournament gye nasooka okuwangula mumpereka zindalo kali wali kankamutuusize ddala ono weewati tournament gye nasooka owangula ekyomukisa omubi teyaliiko kikopo. Kati eyaddako nazanya final National Open Lugogo muwanguzi yali afuna mmotoka ne baginkuba. Kakyatukola bubi saka tetwenyuula. Atunda watyo yasalawo munna. Eyaddako yali Kansanga yali Kampala Open. Ekino kikopo. Biri 18. Nenziramu n'empangula Christmas Cup. Kino. Nenziramu n'ekidefendinga Kampala Open. Kyekino ekirala ekikopo. Kyali ku Arena 2019. Nenziramu n'empangula Pau Grand Open. Nazeemo kidefendinga guno omwaka. Kyekino wano. Okuba nomala no defendinga. Oba kiwangudde emirundi ebiri. Kiwangudde emirundi ebiri. Christmas Cup emirundi ebiri. Nenziramu n'empangula Who is the King and Queen. Yali Masaka. Guno omwaka oguwedde. Guno? Guno. Wakuba kyalatali eyo. Kyekiri awo. Ono namusanga mu semi. Eno Pau gye namukubye ku final. Kati gino emidaali. Guno twaguwangula mpaka naguwangula ono final gye yankuba. Ne bampa ekyokubiri.
aguno gwe guno Power Grand Open kino kyenna akawangula kati eno yali Who is the King and Queen kino nenkiwangula wano ekajjansi nenziramu nempangula guno Power Grand Open eyo yali wano guno netuguwangula ebya Team All Africa guno netukwata ekyokubiri ebya Team Kampala Central. So ono wakamukuba games wakamukuba mirundi emeka? Twakazanya ndowooza emirundi mingi sinza gibala ng'omukuba naye era ayina zazankuba yakuba nga mmeka ze yakakuba? Mu mirundi 5 ayinza okuba yakankubamu emirundi ng'ebiri. So wano mu Uganda ba championi ba pool mubanyi bani? Ba championi ba pool mu Uganda yonna mubeera mukazi mubakazi era ffe abalimu nga ba champion. Ne lwaki tetubamanyi? Manager ekibuzo kidda wa manager lwaki tetubamanyi? Era nti tsono kusanga mukuba ne nkuita kunanga era balasita ne muitako buyisi anti ye campaign gye natandise kuba abantu bonna badde ba complaininga bawala kuti bamanyikiddwa ne creatingawo campaign eno mbalete mu kamera mbalete mu media mbalete bili abantu guno omuzannyo guleme kubeera just nga bwankukutu tuzanye at the end of it all omuzannyo wa pool at least abeere nga brand asobole okubanga ne bwaba ina gyalaga ne bwaba nga amanyikiddwa nga nawe kenyini osobola omumu identifying n'ogamba oyo noyo champion ono ye champion kuba ye kawufuwe gwe tuliko kuba ebyaddala pool ono muzannyo mulungi abagwagala bangi naye ekisinza okuleetera abantu okuba nga tebamanyi tegubaddemu bannamawulire tegubaddemu kuguteekerateekera ekimala era ndowooza bekikwatako guno omuzannyo abantu bagujjumbira nnyo n'ekirala nti tegulimu ba sponsor akasente katono mu muzannyo guno so buli gwe kikwatako yenna era nga ntudde ne bana abaana nga mukumi y'omulanga guno omuzannyo mulungi abantu bagwenjoyinga abantu baguzannya abantu bakola ne abantu bennyini baggwamu amaanyi ne baguddukamu olw'okuba nti tegujjumbiddwa nnyo bannamawulire tegujjumbiddwa nnyo kati kankuwa ekyokulabirako mirundi emeka gy'olabyeko omuzannyo gwonna nga guzannyibwa gwa liigi ku TV oba ku radio nga baweereza ebyemizannyo ne bayisaamu omuzannyo gwa pool kiba kizibu so kati eyo kawufe gwe nasazeewo okukwasaganya nze engineer Deus okulaba nti guno omuzannyo gubeera recognized mu ggwanga eri bannamawulire eri abantu bonna bekikwatako ministries ez'enjawulo okusobola okuba nti at least omwana bw'aba nga alina za award zino midaali gino gyonna aleme kubeera nga ng'omuntu wa bulijjo at least abeere ng'alina ekiddako nga tazanya buzanyi just to appreciate nature naye nga at least afune naye okuganja mu nsi ye ng'omuzannyi alina kyakoledde eggwanga kuba guno omuzannyo gwina ettafaali ddene ne bana abaana ettafaali ddene lyebagatta ku ggwanga kinnuma okuba nti nga bwe nasoose okigamba nti bavaawo ne bagenda e South Africa ne bagenda e Zambia ne bakomawo nga bawangudde naye ate ne baba nga ku kisaawe tewali n'omu ategedde nga ne ku TV tetumanyi TV tetuwali ategedde ng'ate bwe tutegeraganya emizannyo emirala ng'emisinde nga buli muzannyo oguba gugenda okubeerawo mu nsi endala tubeera tumanyi updates tubeera tuzifuna bw'agendayo n'awangula awuba fulaga y'eggwanga bw'akomawo ne bamwaniriza mu bitiibwa ku kisaawe ne bamuwa red carpet ne bamuzza ne bamutegekera pate nandirowoozezza nti ne guno omuzannyo nandiyagadde gutuuke ku ddaala bwerityo si bano bokka n'abazannyi ba pool abalala era naabo bennyini era nebaza nnyo Pool Association of Uganda okuteekerateekera bulungi omuzannyo gwa pool era nenebaza n'abazannyi mwenna abagwenyigiramu ne muwaayo obudde bwamwe ne mutraininga ne mumakinga sure okulaba nti guno omuzannyo mugukuumira ku mutindo okuba nti tegusereba wabula nkubira nnyo omulanga bannamawulire naawe yenna gwe kikwatako gwe wenna asobola okusobola okuyambako kyosobola omuzannyo gwa pool guno nti bannamawulire tebagwenyigiddeemu nnyo si lwakuba nti tebaagala ate oba temutuyita no tubayita nze banoonyezaako era saabandadde n'enzija naye nza okuba totwala buvunaanyizibwa baba abali mu
muzannyo guno totwala buvunaanyizibwa kufeesinga kunoonya bannamawulire gye bali bannamawulire tubanoonya naye nga bw'omanyi nti bwe kigenda ku media houses ezisinga oba otute business nti kikukaluubiriza okusobola okuyisaawo ensonga yongeeno oba akasente ke babeera bakugambye oluusi nga tokasobola n'omaliriza nga olyeyo okukkuluma wekka n'ogamba naye bachampioni bange nja kufuna katonda n'oba nga musaba busabisaala naye nga omulanga gwe nandikubidde buli muntu yenna gwe kikwatako mu ministries ez'enjawulo bano abaana bino ebintu bye balina si byokka wabula n'ebimu bisigaddeyo kuba tubaye tetulina ngeri gye tusobola bikuŋŋaanyamu bituusa wano naye nga bagezezzaako okukola ekisoboka okulaba nga omuzannyo baguteeka ku level ndala naye ate bo nga individuals tebalina level gye bakyuseeko basigadde Motesi bukyanga ozannya pool ono waliwo kyomunyumirizaamu nogamba bana kufunamu ka plot oba anything kale kyo kyakivinzeemu sijja gamba nti weekiri ekyamazima tekiriiwo naye nga ye champion kubanga ye champion naye nga tekiriiwo kyosobola okugamba nti kuba nze kaweefube ono gwe kye nandiyagadde at least nga gavumenti efune okubalowoozaako okwenjawulo omuntu yenna bw'ogenda n'owangula awantu n'owuba fulaga y'eggwanga abantu ne bajubileeti ng'ekisaawe kyonna ne kijjula ne bakukubira mu ngalo ne bakusuuta ne bakusitula naye ate nodda ewammwe ne waba nga tewaliwo landlord ajja n'akonkonanga n'ennyumba yokka gy'akonkona Oliver Wazimba teyali badde nga champion yagisulamu so Oliver gwe kikyolagawo mu muzannyo guno tewali kyamaanyi kyetulagawo temuli ssente ninga gujja sozannya kwagala kuzannya buzannyi just era nga bw'onoobeera awo n'owangulayo ku ssente eziwerako n'ofunayo kyogula like nga bw'onoogamba emmeeza kuba ninayo emmeeza yange ewaka ekola ssente mbadde manyi nti ewaka naye temuli nnyo kyamaanyi kyengamba munenyumirizaamu oba munazimbamu ennyumba oba nakolamu ki temuli olina emyaka yange emeka ina emyaka 24 puluno mumazemu bbanga ki ng'omuzanya myaka 6 so abakulu abatwala sports wa Uganda gye buvuddeko kukwaliwo remember yali Nairo yalinga gondi ya pool nga yetekamu ssente ekyalimu Nairo kyalimu tekyalimu okoma 2018 yono gyabadde agamba temugibakufaini gye babangwire emmotoka si marita yagitwala nenamisuluwani uboro teba so Nairo kiki ekyabaawo Nairo obanga yagenda companies endala tukoze tutya so mane engineer tukoze tutya okuzza omuzannyo guno mu bantu omuzannyo guno okuguza mu bantu nze ndowooza kyekiriko kyekituufu okugutegeeza abantu ne bagutegeera ne baba nga bagulaba ku channels ne bagulaba ku radios ne baguulira ku radios ne bagulaba ku TV nkakasa abasponsors bwe banaakoma okugulaba bwe bagenda okukoma okwenyigiramu tubasaba busabe wabula kubanga ffe tetulina busobozi busobola kuyimirizaawo guno omuzannyo wabula nti mwe maanyi gaffe mwe musobola okutuwa ekiddako nkakasa abatulaba bangi era abali mu kuloba ka programu kano naye nga bano abaana officials embanjula eri eggwanga kubanga be bachampion be tulinawo ate nga bo bennyini bakisobodde okikuuma okumala ebbanga eryo yonna naye nga at least baali badde ba appreciatingibwa omuntu yenna alina eddoboozi erisobola okutuyambako lituusa eri bekikwatako tusaba atuyambeko tusobole okulaba nga omuzannyo gwa pool ffe nga ffe wano e Uganda gubaako ekyenjawulo kigutuukako ffe nga SB4 Media tujja kugezaako okulanga tugupika so gondi tournament kyeddako gye mulinayo maaso awo okuzannya tournaments nyingi nnyo era abapawo bwe baziorganizinga ne bategeka ne bagala kati tugenda kubawa kino kyekiddako but currently tugenda kugulawo league mu butongole era zigenda kuba zizanyibwa zo zibeera za ttiimu
zo zadde banazanya era bagenda zanya zadde zo era zigenda kutandika wiiki ejja zenda kuzanyibwa kuba twali baddewo netufuba okulaba nga omuzannyo guno tugupika era nange kinandiyagadde banange gwali muzannyo gwange zo gannemu okuyiga obulungi naye ensuya nti mu geemu 5 mutesasa kunkuba kale asobola kunkubamu nga 3 Oliver mu 5 kale onkubamu nga 2 olwomwana omulaba talina bigambo bingi naye yewa action geemu yawano yammeka batutaleddemu kono batuvutemu tuzanyemu ku nsookaani goyagala sookooli okay agwo wona wenalayo ka program kano kasharinge alayo ka program kano ng'olina eddala wosobola otutuusaako tufube kuba ebyemizannyo birina kinene nnyo kyebyongera ku ggwanga lyattu Uganda. Bano abaana batambudde bawangudde and balina future tusupporting pool mu Uganda oba oli awo naye nzo okubanga najja mu maaso ojja okututuusa obako obusembe manager boso okugamba banna Uganda bali naddala bannabyamizannyo obubaka bwe mbalekera mu kiti ky'ogwamu beera ne confidence mu muzannyo gwo bw'obanga oli muzannyi wa pool basically kati right now tuli ku mulama gwa pool concentrate obeere ng'otraininga so that career yo esigale nga ye passion yo osobola okituusiza ddala mu maaso ate bw'obanga olina management obanga olina ofunye sponsor kolegana naye bulungi osobola okutuusa ebirooto by'omu maaso kuba kati guno omuzannyo tetukyayagala kati kuzannya buzannyi kuzannya na kunyumirwa kukola ki wabula twagala tugutwalire ddala ku level endala eddako gusobole okuba nga at least gutuwa naffe ekiddako ng'abazannyi abagwenyigiramu so si kuzannya buzannyi kunyumirwa nakuddeeka kwebaka wabula gusobola okutuwa ekyenjawulo naddala nga tuyambiddwako naddala abantu era abantu bennyini baali tuyambye nga basoose tulabako babana abaana balina profile nene profile yaabwe ejjudde esobola obbawo ekiddako nkakasa buli muntu yenna gwe kikwatako mama Fina nkimanyi ondaba naye nkakasa eno ensonga nkulu nnyo Fina ina akafu by the yategekeko no tournament egundi ewa ematugga wali akafu first hotel pati tutegeka tournament za pool ngambate temumanyi era mama Fina nkusaba mu bwewombeefu saba omitingeko abaana bano obuli ekiba gye bali gino emidaali gyonna gya ggwanga si gy'abaana bano kubanga bagiwangula ne bagireeta wano kyovola emidaali egisinga ebirabo ebisinga ebikopo ebisinga bibeerako fulaga y'eggwanga era bwe tubatwala eri bambala fulaga y'eggwanga so buli muntu yenna munnauganda ng'olulimi lw'eggwanga gino muhoozi tukwagala nnyo era nkakasa kano ka video kagenda kutuukako bano abaana bali mu bannayuganda era bannabyamizannyo kubanga nkakasa oli munnabyamizannyo era ogyagala nsaba buli omu yenna gwe kikwatako tunuulira abaana bano n'emidaali gye bawangudde n'ebikopo bye balina n'ensi ze batambuddemu nga bayimba Uganda era bwe bawangula erinnya Uganda lye libeera liyimbibwa nsaba at least babeere n'ekiddako tubalowoozeeko n'omuzannyo gwa pool gusobole okubanga at least guyitimuka mu bantu ne gweyongera okwagalwa n'okujjumba so mama Fina tournament ojiddamu kuteeka ku first hotel nina team njagala otege ofune bakabe gyabo gwe beweekakasa ze nange nzije neyange anti tetubabuusa ate twagala okuleka akasente akawera tumanye nti omuwanguzi afuna akasente nga kawera nze nzije ne ttiimu yange terika ttiimu yo kyala gwe nze nzije ne ttiimu yange bandule so ngenda wenziramu tujja kubanga tukyogerako kaawo tegekeyokko tournament tujje ttiimu yange y'abantu babiri ne manager waffe nze assistant manager tuweze basatu then tuli bana tutujja kukalubiriza nnyo tujje kutegeka tournament okay tweyanziza nnyo manager cause nga waliwo baka buna bewaleetaze okugamba omuntu ali yatulaba obubaka bwennandyetaaze okugamba omuntu yenna ali yandaba nti bw'oba ng'onoonya ku TikTok amannya nkozesa lukiluki Facebook nkozesa era lukiluki
bwoba osobola okukozesa lukiruki oba nayigalukiya. Games gyeziri zonna zembadde nga nzannya bwoba oyagala okunyumirwa games zange. Bwoba oyagala training ng'oyagala otraininga nange nzanyira ku Amigos ekansanga ina butiiti. Okay, Mutesi. Nange obubaka obwange nsaba kunfollowinga ku YouTube nkozesa Rashida Mutesi. TikTok nteekayo bu video wange simanyi oba mutera bulaba. Nkozesa the best. Facebook the best. Ne ku Instagram nkozesa the best. Okay. Tweyanziza nnyo tugendeko mu game. Mugambye ono ku game 5 ankubako 2. Mutesi ku game 5 ankubako games 3. Nze muzukulu wa Kabajja omugese bunya tujja kubanga twongera mu maaso tujja babaleetera paka atukwana naffe tufuneko tulabe nga tulinako ekyamakulu oba tufa tutendeko ku muzimu guno gwa pulu ne Baganda baffe bano Umaru alakukamera nga bulijjo SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuggussa Enssonga. Essanji zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikaluubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services Zimba Uganda. Tuggussa Enssonga. Este bakuba akakyala. Munyonyola amateeka gaffe. Amateeka gaffe bo breaking. Ebere kyali open table. Muladi ulanze kwekwata ku bisubi. Naye akakyala tokamukuba ojja musozi oli musajja mukulu. SB4 oli wange nkuwagira. Mpagidde? So akuvaamu. Mukobe. Mukobe. Ligana oyo mukubi. Oyo mukubi. Agenda liya. Wala ngomukidde mutima agati. Onyayo mwagizo omulala. Sorry, sir.
Bulali togwa mu maanyi. Amateeka amapya bagabedde kitegeeza nti ali ku mulamu. Nepulya nnemu Eddamu waana. fampe ebbiri. Yaffe Tuggussa Enssonga. Temusobola kuddamu wangula. Yali yabaswazizza. Kati mukodo ku mutima gwe gutujja tugenda kukuba bano. Kampandireko mu byafaayo. Teweesala wakuba kukampioni tofumba muzannyo ono akubika naawe. Ono akuteebera nako. era tukuba direct Ayina abawagizi. teri byaddabu Olwokuba twabalumbye wammwe. Yaffe Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe Tuggussa Enssonga.